Honestly speaking, I think twice before I act. Okay. To be honest with you, those at Chandi making the makuru, nze kugenda wali physically, ntandika okuteekawo rakasi ya media buli muntu kamera agyetolooze kunze n'omukolo gw'omu n'enkeera senga leero boogera kunze senga bali mukunde liti they relate what was on the show and Kenzo in audience and so omuntu yandibadde concentrating ku performance yoli n'obulungi obwabadde ne time gyataddemu ate bagize kwani why don't I watch on TV kubanga nange nabadde mu attendance and I was supporting in my own way okusinga okukwata image yange njitwale ate oli muttira attention simanyi oba nakirabye bubi oba nakirowoozeza bubi but that's what I thought but my spirit is 100% pure because I'm a beneficiary in that show. Nyinayo omwana